ez'omubiri, maanyi gonna ga kizikiza, assignments zonna ez'omubiri n'ekifo kino n'eri abantu bonna mu kifo kino taata zisaziddwamu zikomye. Omwoyo omutukuvu kyakuweereza emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe tugiteeka mu mikono gy'Omukama. Omubi tagenda nate kufuna akaagaanya okutubbako budde, kubanga tumutegeerera ddala kuyita mu byawandiikibwa missoni y'ekubba kutta na kuzikiriza. Togenda tubbako budde kati tumulagira kakkana wansi w'ebigere bye. Ekyawandiikibwa 10:19 Luka. Mukama watuwa amaanyi, kati twambala amaanyi ssebo, twambala amaanyi. Omubi ali wansi w'ebigere bye, tagenda fizizi. Tuwe ekisa Mukama tuwulire kuva kunamuno. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwa. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Tumbire ddala abaweereza bakunde tuulire wansi. Nabo wetuulire wansi. Amen. Ya olunaku luno Mukama alukoze tugenda tusanyukiramu. Nze nawulidde dde obwengula nga buggule. I already had the realm is open. Obwengula buli open already. The realm is already Kati open. kiri eriffe It is up to us okutoola kuva ku nnamulondo ya Mukama. to receive from the throne of God. Obanga owulira omutima gw'okukyazitoowamukko, If you feel you have a heavy heart, just relax. go wumula kakana. Wummula, kakkana. Relax. Hallelujah. Amen. Mwoyo Mukama agenda kuweereza gye tuli. The Holy Spirit is going to minister unto Tugenda us. kuwulira ebigambo ebirungi. We are going to listen good words Kubanga olwedde waliwo obuwanguzi because there is victory mu already nsi ey'omwoyo. in the spiritual realm. Bayibuli kyeyogera mu Baluumi 8 That is what the Bible says in Romans 8, essula ya 37 verse 37. nti mu byonna That in all things tuli bawanguzi. we are victorious. We are more than conquerors. Tuli bawanguzi n'okukirawo. No matter what you have been going through, Si nsonga ki ky'obadde oyitamu, ogenda kuwangula. you are going to overcome. Awo There, awo wenyini exactly there, Mukama yina ekigambo kyatadde ku mutima gwange, there is a word that God has put on my heart. naye ate nze manyi njagala nnyo kusomesa. I love to teach. Njagala nnyo kusomesa. I love so much to teach Kubanga Mukama bwe yali ng'ayogera nange because when God was talking to mu me by'okuweereza nze yampa lunyiriri, in ministry, He didn't give me a scripture. ate ne bwe yali ampita And when He was calling me, yantwala ku ttendekero ery'amaanyi He took me Makerere University. to Makerere University. Abalala nga babawa empapula, When others were receiving papers, nze olupapula lwe nafuna me the paper that I received, lwaliko heading ng'egamba it had a heading that said, The Mystery International. nti obuweereza obw'okwese obutategeera The mystery. Tegeeza meaning nti ky'ogenda okufulumya what you're going to bring kirina okuba nga out, kirina gye kiva. it has to come from somewhere. Tolina kuweereza bibyo. You don't have to minister your own Kati things. nze neegendereza nnyo, May I take note very carefully. saagala kukola nsoli, I don't want to make a nze mistake. okuleeta ebyange. Me to bring my things. Era bwe mba nga naaweereza, If I am to minister, nsooka kubuuza I first ask Him, kiki what is it kyengenda okwogera eri abantu. that I'm going to speak unto people? Era nze nyina ekintu ekinsumbuwa nnyo, I have one thing that challenges me. omuntu okumpa omutwe Someone to give me a heading tumulana tugenda kwogera ku kino, that we are going to talk about this. ekyo kimbonyaabonya, It disturbs me a lot. kintaawaanya. It challenges me. So nze nsooka kuwuliriza, I first listen. naye ate nga Katonda bwe yaŋŋamba mysteries, When God told me about the alina ekintu ministries, kye yampadde ekiro. He gave me something in the night. Nadde maze okusaba 7:30 gwa kiro, I was done with prayer at 1 a.m. Mukama n'andeetera omuweereza God brought me a minister. nga tutambula naye. We were walking together. Omuweereza yabadde Mami Precious, The minister was Pastor Precious. nga tuli awantu We were somewhere
nga twambuka as we are climbing up. twambuka waggulu. We are rotating, going up. all of a sudden Mbagira wow. mu kkubo wano On the way, bafubukayo omusajja there came a man. ng'alina ekiso. This man had a sword. Kati ze muli n'entya In me, I got fear. ne ngamba kaweddemu kati. I said, now we are done. naye omanyi ekineewunyisiza mu kirooto But you know what surprised me in that dream? mwami Precious nga ayingira wali Pastor Precious entered the place. ng'agamba ono omusajja kola kyoyagala She told this man, do what you can. naye olowooza kino ekiso kibadde kirina kyekisobola okukola. Do you think this sword was able to do n'ateekako anything? n'engalo bw'ati She even placed the hand on the n'agamba sword. tema She told the man to cut. naye ekyambe kiri kyekisobola okutema. But the sword could not go through Pastor Precious. kati finally Bwe byawedde, omusajja yamukubye bukubi. the man just kicked. jjukira tubadde waggulu. We were on the mountain up. omusajja bw'atyo bw'akiridde. That is how the man rolled down. Haleluya. Amen. kati ekyo kitegeeza ki mu nsi ya mwoyo? What does it mean in the spiritual realm? ffe kati we tuli For where we are, teri kitusobola. there is nothing that Iwe can kiba kitala. overcome us, even if it's a sword. buli kikulumba Whatever attacks you, kitegeeza nti kimaze okuwangulwa. it is already gotten. That We is a have already mystery. gotten victory. Bye byama. ekyo kyama. That is a mystery. kati tuli mu buwanguzi wakati. We are in the midst of the victory. oli muwanguzi. You are an overcomer. bwe yazze leero You who came today, olina kyogenda okuwangula. you're going to overcome something. n'atera okikugamba. I am about to tell it to you. bakiyita kikolemu. It is called a curse. leero kyengenda okubasomesaako What I'm going to teach about, era kyenzikiriza nti mukama agenda kijja ku bulamu bwaffe. and I believe God is going to take it away ate from our lives. nzize nga nwana nabyo. I've come fighting them. nzize nga mbiraba ku bantu. I've been seeing these curses on people. njagala naawe weezuula olwaleero. I also want you to discover yourself today. omanyi amaanyi. You know the power, otegeere amaanyi understand the power agali mu ggwe that is in you. kasita wakkiriza yesu. If you believe Christ, gano amaanyi ogalina you have this power, naye obadde tokimanyi. but you didn't know about kati it. amaanyi ago ge gawangula kye bayita ekikolemu It is that power that overcomes the oba kye curse, bayita generation curse. or what they call ebikolimo ebyemirembe. kubanga bayibuli egamba The Bible says, bakitaffe baayonoona our forefathers sinned, so tebaliiwo. but they are no more. waliwo emigugu gye twetisse. But we are carrying their unrighteousness. waliwo ekintu ky'olwana nakyo. We are fighting something. olwanye nakyo ebbanga. You've spent a lot olabye of years with abazadde bo nga it. balafuubana. Your parents have been fighting, naye ng'ekintu kino but this thing, kibadde mu musaayi. it has been in the blood. n'ekintu This thing, kiremerako. it sticks on, kiremerako. it sticks around. oba ng'ayitawo As if ng'abutola you're about to overcome, ne kikuzza emabega. again it takes you behind. kiyinza okusirikamu n'emyaka 5 It may keep quiet for over 5 years. n'obaako gy'otuuka You reach somewhere, ne kikukomyawo. it brings you back behind. kuba kikumanyi bulungi. Because it knows you very well. amanya go kigamanyi. It knows your name, kimanyi bajjajjaabo. it knows your forefathers. ate wulira bayibuli kyegamba. Listen to what the Bible says, katonda atunenya that God rebukes us, emirembe ena. generations. omanyi kubeerawo nga katonda akulaga ebyemabega. Do you know what it means for God to show you what happened in your generations? What you're dealing with? by'otamanyi gye byatandika. The things you don't even know how they began. ekitegeeza tulina okudda eno mu bayibuli Meaning we have to go back in the Bible tugitaganjule and we go and scratch tumanye and we know kiki kye tulina okukola. what is it that we're supposed to do. kubanga ffe tubonaabona. Because it is us that ne bali suffer. abaabitandika baabikola The people that began it, baawummula dda tebakyaliyo. they are now resting, they are no more. kati tuwerenemba n'ebintu bye For tutamanyi. us, we're struggling with things that we don't tuwana even n'amaka know. owana ne famire. We fight with families. n'abaana You fight with children. bizinesi The zitabuka. businesses are moving but not moving. naye But tumanyi ebintu gye byatandikira. we don't know where they began from. so tugenda kugenda mu bayibuli zaffe. We are going to go into our Bibles. so leero tugenda kudiiringa ne kye bayita generation curses. We are going to deal with ebikolimo ebyemirembe.
generation curses. ebikulimo eby'emirembe. Ate jjukira ne Katonda waffe wa mirembe. Even our God is a generational God. Yes. So adiringa n'omulembe. He deals with the generation, Kati ffe tuli mulembe gwaffe. with our own generation. Kati ekitusukubuwa What disturbs us, ffe tulina okukyaŋŋanga. it is us to go and Baba fight against otaddiika it. nakyo kati If you don't deal with it now, kiriize bano abaana. it is waiting for your children. Ekyawandiikibwa kirimu Hosea 4:6. The scripture is in Hosea 4:6. Awo si we mbadde ngenda kutandika naye tusome ennyiriri. Let us read the scripture, though it's not where I was going to. and 7. Specific oli. Hosea 4:6 Specific akazina lutayina. Hallelujah. Amen. egambye abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya, kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe, olemenga okubeera kabona gye ndi, kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Hallelujah. Banga olemereddwa You have failed kubikula Bayibuli yo to open your Bible. n'otegeera Katonda You kyakwagaza. understand what God wants you to Omulembe do, guno ogusuula and you throw away your generation, abaana your children. obalese wala. You have left them far. Ate lero tusabidde baana badda ku ssomero. Today we prayed for children going back to school. Sebe ekyakwata jjajjaabo What held your grandparents school fees ne zigaana. and they failed to get school fees? Bw'otaddiringa nakyo kati If you don't deal with it now, goyinza okubanga empapuro ziyina maybe you have the naye nga papers, kyalaazamu kati but it only rested banga a kino bit. kikolimu It is a curse. kiri mu musaayi. It is in the blood. Waliwo endagaano There are covenants gye kirandirako. where it speaks. Bw'otagikuba kati If you don't break it now, kifubutukayo ne kikwata abaana bo n'okaaba. it comes from nowhere and attacks your children. Naye bwe tunaamalira olwaleero By the time we finish njagala up, otabuke I want you to go wide kweno ky'okutula. and break something. Kisobokera ddala kubanga erinnya lye baakutuuma It is possible because your very own name, nga lye livako omutawaana. that is where your problems Gwe nga are. teweenoonyerezanga kunagamba lwaki bampita lino. You don't even know why they named you that name. Liyinza okuba nga linnya ddungi Maybe it's a good name, naye nga liriko omuntu emabega wali but there is someone behind it. nga be yakola What they did, nga bikyamu. it is wrong. Essaawa yonna nga bivaayo Right now, those actions come out. tugenda bisima. We are going to dig. Tugenda kusimayo buli kyonna. We are going to dig everything. Emirandira giveeyo. All the roots will come out. Olwaleero njagala oyambala amaanyi. Today, I want you to dress Era with ngenda power. kukulaga kye bayita amaanyi kasita wakkiriza Yesu. As long as you accepted Christ, Bw'oyikkiriza Yesu when you accept Christ, waliwo amaanyi agakwambala. there is power that comes and rests you. Omanyi nti ekigambo Christian The word of Christayo, abantu abasinga bakikozesa many people use it, naye nga tebakitegeera. but they don't know the meaning of the word. Ama Christian Nze ndi mulokole, naye nga jjajjaawe yamuwa but your forefathers just gave just you ka necklace a necklace. nga tannafa n'amwambaza akantu. Before the forefather died, they gave you a necklace. Hallelujah. Naye nga Amen. teyamanya kye baamulekera. But you don't know what they left with you. Hallelujah. Amen. Kati ebintu bino bino ngenda bayisaamu Now, those things that I'm going to take you through, tumale tukkirize Katonda. then again we accept Christ. Nze kimanyi tetugenda sigala kyekimu. I know we will not remain the Leero same. njagala olwaneko Today, I want you to fight. weerwaneko. Fight for yourself. Nze nali Mukatoliki Me, I was a Catholic, najja waliwo ebintu ebyantabula but there are things that confused me. walagi kye yankola. I used to take booze, Walagi kankubulire ne banga toyina sente. even though you don't have Banga money. kino kiri mu musaayi wamwe It is mwatunda in walagi. the blood. You used to sell warrant in Abantu your family. mwabanyisa walagi. People used to take this Kino warrant. kiri mu musaayi. It is in your blood. Oyinza okuba nga toyina sente za kugula. Maybe you don't have money to buy. Kankubulira bagigula walagi. Those that buy Bagula warrant, omwenge. the drunkards, Tojja kumanya gye bavudde. you don't even know where Buli they lunaku come ojja kuba from. ng'otamidde. Every day you will be drunk. Naye tebakusobola kugulira mmere. They don't even buy for you food.
bakugulira kiri ekiri mu musaayi. They only buy for you what is in Baagala your kubuweza blood. endagaano. They want to make take that covenant, to make sure that every day you're drunk. Ku myaka 26 nze nali ndabika nga mukadde. At the age of 26, I looked like an old person, and they could call me old person. Katonda yazza bibye. God only brought back his Zibampita own. muzeeyi ku myaka 26. They used to call me at the age of 26 an old person. Obufaananyi munaye simanyi gye bwalaga. I don't even know where the photos Obufaananyi went. nabutunulangako nga ngamba. But I could look at the photos and I also believe I was old. I am old. Hallelujah. Amen. Naye Katonda akuba lukweyo. But God repairs Katonda us. asobola okukuzaawo. He can make you new. Asobola okukuzaawo. God can make you new. Kiri mu Yoweri 2:25. That is in Joel 2:25. Emyaka gyonna Setaani gy'akubbyeko. All the years that the Satan had Akubbyeko stolen, ssente. he has taken away your money. Obufumbo n'abutwala He has bizinesi taken away your n'agikuba. marriage and business. Katonda akuwayo omwaka ogwo. He only gives you 1 year. Era nsaba Mukama atuwe 2026. I ask, let God give us 2026. Atuze bujja. May He make us new. Atwerabize ennaku. And may we forget all the sorrow. Kisobokera ddala kubanga It is kikolebwa. very possible if it is a curse. Kyekibadde kikusuubu. If the curse has been Kibadde disturbing you, kikutambulirako. it has been walking Naye alongside you. osavayivinga busavayivinga. You only survive. Banga ojja n'otuula mu katebe You come and sit on the chair. n'owulirayo ekigambo kimu You hear a word. nekikwongerayo omwezi It takes you a whole month. naye kiri ne kisigala nga kiyimiridde But the curse continues to stand. kamulindemu It says, let me wait for this person. essaawa yonna ajja kudda Anytime they will come essaawa back, yonna ajja kudda mu bbaala they will come back in the back. kisigala kikulinze It only stands and banga waits tonna for you. kitakolingako Because you've not tackled era it. njagala okirumbemukko Today I want you to attack it okisimule and uproot it. tugenda kgenda mu byawandiiko We're going to go into scriptures. awo tuyiseeyo buyisi We have only passed there. haleluya Amen. njagala tubikuleko Let us open Genesis Olubereberye 12 chapter 12. tugenda tutandikirawo tusomeko enyiriri entonotono naye But from verse 1, but omanyi nti Ibulayimu do you know that Abraham, ejjajja w'abakkiriza he is the father of all believers. Aye. naye omanyi But ekirala do you bayibuli know kyeyogeraku what the Bible talks about? we are the seed Tuli ensigo of Abraham. eya jjajja waffe Ibrahimu. Tulabira ddala mu Bayibuli omwo We see clearly in the Musa Bible ng'abuuza Katonda when Moses was asking God, nti bwe ntuuka eno ewa Falaawo ngenda mugamba when I reach to Pharaoh's home, what shall I tell him? mugambe ki What am I to tell nti ani Pharaoh? antumye That who has sent me? olina okumanya origini yo You have to know your origin. Jehovah. origini yo eri What is your origin? twagala bibala We want to see the naye fruits, ensigo but the seed, nga tetugimanyi we don't know where the seed comes from. njagala otunula eno ewammwe I want you to look at your family. olabe ebiriyo You see the things that are happening there. kigenda mu maaso mu famire yammwe What is going around in your family? kisobokera ddala kubanga mulinayo abantu abaggwedda It is possible because you have mad people in the family. goyinza okulaba nti nze ndi bulungi You may see yourself nze well. sirina buzibu Me, I am okay, naye nga kiri mu musaayi but it is in the blood. kyekikole mu njagala okikutula I want you to break that kisobokera fast. ddala kubanga kiri mu famire It yewo is possible because it is in your family nze lineage. nalokoka For you, you say, I'm born again. sabo okuyimirira mu gaapu If you don't stand in the gap, nyabo kkiriza oyimirire mu gaapu and stand in the gap. olwaliro osaba ku lwa famire yammwe Today, pray for your family. tugenze mu bayibuli We've gone in the Bible. Genesis Genesis 12 12 okutandikirawo. yes Egamba awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyoko era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. haleluya awo olina okuwulira kye bayita eddoboozi lya Mukama You have to listen to the voice of God. abantu abamu Most of the people, eddoboozi the voice, tetukyaliwulira lwaki we no longer listen to the voice. Why? waliwo ekikolimo There is a curse.
waliwo setaani wayingirirawo n'akusalako There is where Satan comes and disconnects you, n'agamba mu nsi ey'omwoyo tojja kuyingira and he limits you from entering a certain place in the ebirooto spiritual byosanga realm. nga bibi byeri You find your dreams are very bad. buli kirooto kyolaba Whatever dream you have, kiviira ddala mu magombe it comes from the Hades. nga bikutabula butabuzi. They only confuse you. Kati Ibulayimu Now Abraham, ku lunyiriro luno on this scripture, Mukama mugambe mu nsi yewe the Lord is telling him that your family, vaayo mu kika leave that land, vaayo come out. nze nyina gye nkutwala Me, I am taking you somewhere. ensi gy'obeeramu The land that you dwell in, kkiriza Katonda accept God. agikyuse. He is going to transform it. Ensi erimu obwavu, Is it a land erimu of poverty? okugaanibwa, Is it of erimu rejection? ennaku, There is sorrow, birowoozo bibi, evil thoughts. omutima nga mukaawa. When your heart is full of bitterness, ate ng'oli omulokole and yet you are born again, oweereza Katonda, you serve God, nga weyatula n'obatizibwa you confess and you are even naye nga baptized, todiringana n'ekintu kino, but you've never dealt with this obusungu thing. nga bukutaawaana. You're so bitter. Setaani Satan atakyakuyinako obuyinza. he still has authority over you. Leero njagala olwanimukko. And I want today, Nze kimanyi Bayibuli egamba the Bible says, kubanga owulidde, because you've heard, banga ategedde erinnya lyange, because you've understood, you know my name, ngenda mmuyamba, I am going to help ngenda you. mmununula, I am going to choose ngenda you. mmutaasa. I am going to rescue you. Ezabuli ya 91 That is Psalms 91. lunyiri lwa 14. For Katonda agenda kutaasa. the Lord is going to Banga save you ebigambo obiwulira. because you've heard the words. Omanyi ki n'abasamize boogera. Do you know even the witches speak? Ku malediyo boogera. Even people on the radio speak. N'abalokole ne bateekako Even born again tune the radios. amabbaluwa ne bagawuliriza They listen to the letters. okukakkana nga bagenzeeyo. They end up going back. Sina ku malediyo gali Not only those radios, ku TV ezimu on TVs, zoogera nga bwe twogera they speak as we speak, nga abalokole bennyini as born again speak. nga bagamba nti Yesu yeebazibwe, They say, praise be to God. naye emabega nga waliyo omwoyo But omulala. behind them there is a different spirit. Naye kasita oba ng'oliko omwoyo wa But Mukama as long as you have the spirit of God, oli ajja kwogera, He will speak. ojja kumanya nti ono omufere, You will know that this is a ono conman. mubbi. Now this is a robber. Omwoyo guli mabega we, That is the spirit behind si gwa them. bwa Katonda. It is not of God. Bayibuli egamba The Bible says nti waliyo eddoboozi ettono that there is a small voice emabega wo, behind you. si bonna bali balina. Even then they have. Kasetaani nako kabeerayo awo There is Satan nga there kabakuba obwama, whispering to them. naye gwe ne bwonga gaba nga mawulire ku simu yo, But if it is news on your phone, ogatunulako obutunuzi bwo you look at it, n'owulira nga waliwo akugamba you feel like someone is whispering kino to you kikyamu, that this is wrong. ye mwoyo gw'oyagala. The spirit that you need. Haleluya. Amen. Ibulayimu Mukama amugamba Abraham goes, the Lord is telling him that come out mu nsi ye from the land ogende and go kyengenda okukulaga. where I'm going to show you. Katusome oluddako Let us read the next chapter, chapter 2. verse 2. Olwokubiri lugamba nti nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Olwokusatu nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mmwe biriweerwa omukisa. Haleluya. Amen. Kati mwana wa Katonda kyekwagala kuli Child of God, what I want you to do today, weegendereze. take note. Banga oliko omukisa, The blessing, oliko omukisa, you have a blessing. tolina kukolima. You're not supposed to curse. Katonda yalina okukolima. It is good to curse. Kino twakava kisoma We have just read it now. nti That
banakuwanga omukisa Those that shall bless you, Katonda agenda kubawa omukisa it is God that is going to bless them. abanaakukolimira And those that shall curse you, Katonda agenda kubakolimira God himself is going to curse them. naye abaana ba Mukama bakolima. But children of God, you love to curse. Haleluya. Amen. Ekyo kinywezeza ate kikolimu It ekyensi is only establishing family. the curse of the earth of the ekyabantu family. ekyabana abasajja batubulira enjiri ey'ekiyaayo Of these men that tell us the false gospel upon our lives. ne kinywera It is only established. gwe tolina kukolima You're not supposed to curse. yogera birungi byereere Speak goodness. ogenda kulaba Mukama. You're going to see God. Bano abakusabira ku TV okwo These people that pray for you on abayina TV, beboogera ebbanga they speak. baagala kwambula They only want to undress omukisa gwa Mukama. the blessing of the Lord upon your life. bigenda kuddayo gye bali It is going to go back to them. kuba Mukama si yayogedde It is not God that has spoken. beboogera It is them speaking. naye bw'okolima But when you curse, ekikyo kijja kulandinga ku muntu yours shall land on someone, kubanga setaani akinyweza because Satan also establishes it. akinyweza naawe nga bw'akunyweza He establishes the curse plus you. tokolima. Do not curse. baako omuntu gw'osonyiwa leero. Forgive someone today. Haleluya. Amen. Oyinza kubanga obadde omwogerako bubi. Maybe you've been speaking ill about them. Abantu batambulira mu nsobi. People walk in Abantu mistakes. bakola ensobi. People do mistakes. Katukkirize Let us accept tuli mu nsi. that we are on Ensi this gye earth. tutambuliramu The earth that we walk in, erimu abantu abakola ensobi. it is full of people that make mistakes. Bayibuli egamba nti tubasonyiwenga The Bible says let us forgive them daily. emirundi 7. 7 times. Si 7 gyokka. Not only 7 7 times. mu 7. 77 times Ate emirundi 7. 7. And again 7 times. Ekitegeeza buli ddakiika oba osonyiwa. It means every minute and second Buli they ddakiika forgive wali you. akwata ku mutima Every n'akuyiga. second and minute there's someone who is Waliwo hurting ekigambo you. ekikutomera There's something that knocks you. ne kikukosa. It hurts you. So kati gwe okusigala ng'oli soba. When you remain sober, Omwoyo Mutukuvu ng'afuga mu ggwe. the Holy Spirit reigning in Gezaako you, nga bwe kisoboka. try as much as you can. Ojja kulaba obusungu nga bugenda bwokka. You shall see bitterness and anger going slowly. Haleluya. Amen. Awo nkomye awo kati. I have stopped there. Njagala tukkirire mpolampola kubanga njagala ekikolimo ekyo. I want us to go slowly because I want that curse. Okitegeere leero okikube. I want you to understand that curse and beat it and let it go away from you. Nze ndabye abantu balina olugezigezi. I have seen people with full of Abantu balina empapula. Abantu baasoma mami yatubulirako omusajja wano. Mommy told them, Kano nzinzi ndi papula nina. Haleluya. man, Kankubulire mami singa if mommy teyakkiriza Katonda did not accept singa Christ, teyakkiriza Omwoyo Omutukuvu if she didn't accept Holy okutuula mu Spirit kifo kye to sit in his place, yali agenda kudduka she n'ekanisa. would have run away and left the church. Haleluya. Amen. So kati sebo si mami yekka. Ebintu bino biraba. See this? Kitandikira eno waggulu kiranda kirondoola. It comes from looking for you. Walabika amasannyalaze nga gacyankalanye. There are times when electricity goes off. Ewaya zitandika okunyoka nga naye zinoonya weak point. Zinoonya weak point we ganaakutulira ewaya. Amen. Haleluya. So Mukama agenda tuyamba olwaleero. Going to help us today. Agenda tusaasira. He's going to have mercy upon Ekino us. kikolimo nga kibadde kitawaanya obulamu. If it were like it's going to go. Olwaleero kikutuke. Today it's going to go. Olwaleero kikutule. Today you're breaking it. Haleluya. Amen. 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 Bayibuli egamba nti anaakuwanga omukisa The Lord will bless you. genda muwa omukisa. He shall bless them as well. Anaakukolimira Whoever shall curse you, enja mukolimira. I'll also curse them. Katonda yayogedde. That is what the Lord says. Haleluya. Amen. Kati njagala kubalaga ekintu ekirala. I want to tell you Kiki ekinyweza what establishes ekikolimo. the curse. Ekikolimo tekisobola kuyimirira A curse can never stand awatali ndagaano. Awatali ndagaano. without a Endagaano covenant. esobolera ddala kubanga ya bigambo.
ebigambo ebyo byogera n'omuntu omu. A covenant can be of the words that you speak with someone, ne mukola endagaano. and you make a covenant. Bako covenants njagala leero. Naye bannange ebintu ebimu kambabuulire. Some of the things, let me tell you, biremesezza abaana b'obulenzi. they have refused the boys and women kufumbirwa n'okuwasa. from getting married and marrying. Ebyo ebigambo bye boogera wano mu kkooti. The words that they speak in courtship, bigenda ne bibabindinga. the words bind them, Naye but ekikole mwe tebaddiringangako nakyo. they have never dealt with the curse. Haleluya. Amen. Ebintu ebisinga kambabuulire Most of the things, let me tell you, bitandikira eno mu nsi. it is still in the spiritual realm. Ani yatandika obufumbo? Who began marriage? Haleluya. Amen. Buli kintu kitandikira eno. Begin everything Tekirina from okutandikira. where it's supposed to begin from. Tokola n'ebyo bitabo kusoma. Saba kirisi Katonda. Pray and believe God. Sabira abaana. Pray for your children, Kubanga Bayibuli egamba because the Bible abaana says baffe that our children Katonda yagenda okubakwatamu. shall be taught by God. Yagenda okubasomesa. He is going to teach them. Kali bw'ojja kuva eri. Then you will come from there. Sente nina. You say, I have Mulimu money, gwange ngulina. I have my job, Abaana okusoma okugaana. and children will fail to study Kumbe ekintu kiri eno mu musaayi. because the thing is in the blood. Kiranda. It is in the blood waiting. Kigamba nti jjajjaawo It is saying your forefather teyasoma. never went to school. Kiwakanya. It is contending. Kyetaaga kusima. It needs to be dug out. Hallelujah. Amen. 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 Oh my God. Olwaleero Today, noti nji mbadde njagala I want, era nzikiriza mujja kungumikiriza. and I believe you're going to bear with me. Banze era njagala kintu kino. Me, I want this thing. Bwe tukitegeera When we understand it, tukisime we dig it out. mujja kungumikiriza. Haleluya. You're going to bear with me. Abaana tebagenda kusomera ekya. Those that are going to school tomorrow, I'm going to be quick. Omwoyo Omutukuvu ng'ajje ng'afuga. The Holy Spirit will come and reign. Tugenda kusaba. We are going to pray. Haleluya. Amen. Waliwo ekintu ekirala kyendaba. There's something else that I see. Abantu temukyaloota. Tebakyaloota. People no longer dream. Haleluya. Amen. Naye nze ntunula mu Bayibuli. But when I look in the Bible, Ogenda kulaba Ibulayimu engeri gye yatambulamu. we see how Abraham walked. Yalabanga ebintu mu mwoyo. He could see things spiritually. Kasi ebintu bitandika okutolokako. As long as dreams begin to escape from Nseyo you, wene bw'okirootako kati. in the spiritual world you dream about it, Nekiguliraawo. it disappears right there. Waliwo ekintu kimanifestinga awo. There's something that manifests there. Waliwo ekigamba. There is something Era saying, waliwo ekiwakanya. there's something contending Eno tolina kugendayo. that you're not supposed to go this way. Ensfeere ey'omwoyo. The spiritual world, Omuntu omulala another person yaliyo. is there. Naye olina okwebeererayo. Olina okwebeererayo. You have to be there instead. Haleluya. Amen. Kiki kyenjogerako kati? What am I talking about now? Kikyengezako okutegeera. What am I trying to mean? Tewammwe Your home, waliwo abayingirirayo. there are people that come, Waliyo abategeerera. there are people that are more wiser that plan for you. Remote. They have the remote. Waliyo aliikiriza kino kye bayita ekikolebwa. There is this thing called the curse. Waliyo azza bujjendaga. There is someone that makes new of the covenant. Ebintu bino bye tutera okulaba. That are things that we usually see Buli mwaka every year. waliwo ekibeerayo. There's something that happens Mu home, famire in the families. abamu abasinga Most of the people, bafuna ebintu. they get things Bizinesi ne zifa. and businesses fail. Bafuna za accident. They get accidents. Waliwo ekintu ekibongera mu mbeera eyo. There is something in that situation. Nga kigamba It says, eno temulina kulagayo. you're not supposed to go this way. Bagiyita kikolebwa. It is called a curse. Naye tugenda kisima leero. We are going to dig it out Kigenda today. kuvaayo. It is going to come out. Tugenze ku Acts. We've gone to Ebikolwa by'Abatume, Essula esooka. chapter 1, Tutandikire ku lunyiri lwa kutaano. right from verse 5. Ebikolwa by'Abatume, chapter 1, olwokutaano.
lugambye, kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi, naye mwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Nayongereyo olw'omukaaga. Abo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti, Mukama waffe, mu biro bino bw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri. They are asking Jesus, I want to show you the DNA of this person that says, I believe Christ with all my heart. Now I confess from today that me have left religion. Me I am following Jesus. All my life I give it to Him. There is a new DNA that you attain. We are going to verse 7. N'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro Kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye. Do you listen? They begin to question Jesus. Now we are saved. We are following you. Are you going to give us money? Are we going to become rich? Are we going to build buildings in the city? Jesus is telling them, it is not up to you to know. It will only add unto you as long as you accept Jesus Christ. We love so much to understand what happens next after I receive. What happens after confessing. We only love the good things and we boast. We are going on verse 8. Agambye naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. For them they wanted different things. We want the big cars. They want a very handsome husband. I want the husband that has. And Jesus is telling them, there's something else that I want to show you. There is a promise. Because even the witches, they have it. The thieves do it and get the things that you're speaking about. But there's something greater than anything. The gift that I'm giving unto you. The Holy Spirit, He is going to come upon you. He is going to come upon you. Today I pray for you to receive the Holy Spirit. May the Holy Spirit hover around your life. And may you be a witness for God. And you say me, when I received Christ, God has been transforming my life. God has done this. Hallelujah. Amen. Do you accept the Holy Spirit to come and have dominion in your life when you no longer plan for yourself? Me, I want the way of God. You want the Holy Spirit to sit in you when you no longer plan for you. He is going to do it for you. He is going to bring everything. The Bible says in Matthew chapter 6:30, first seek tisooka onoonye the kingdom of God, obwakabaka bwa Katonda, and all these other things n'ebisigadde byonna shall be added unto you. binaakongerwako. Do you hear? Fetwagala biri naye tetutegedde eno gye tutandikidde ewa Ibrahim. For us, we want the things that Adam told us. God is saying, you come out. Ibrahim tabitegeera. Abraham doesn't understand.
waliwo ekifo katonda kyakwagalamu There is a place God wants you agenda to be okuweera at, omukisa setaani nga tasobola where kukwata He's going to bless you when Satan himself cannot even ng'omutima touch you. guteredde When your heart is settled, obusungu tokyabulina nga when you're tutalina no, mpaka you're no longer bitter with wiseacring and anger. empaka. Haleluya. Amen. lugedde ku mpaka nempulira ekintu ekirala. Haleluya. I feel something else when I spoke naye about. nkusabira omwoyo omutukuvu I pray for the Holy Spirit. akulungamye May He direct you. sigale ng'owulira eddoboozi lino As you hear this voice, nga likugamba when it tells you, ti mwana wa katonda child of God, kino kikyamu this is wrong. wano tokwata Do not touch kino this. tokikola Do not do this. era omwoyo omutukuvu agenda kubalungamya leero. The Holy Spirit is going to direct you today. Well, that is what He's saying. kubanga otegedde erinnya lyange Because now you know my name, ngenda kukuyamba I am going to help you. ngenda kutaasa I am going to save you. ngenda kukulembera I am going to go before ngenda you. kukusookayo I am going to go before you mu bifo byolagamu in places that you're going to go. ensende And I shall remove ebifo ebyo those places. ogenda tuuka wantu nga katonda yakukolera dde ekintu You will reach there and God will have done for you when He already knows. nze katonda yakinkolera Me, God did it for me. obujulizi mbulina I have the testimony. embaga bwe nakkiriza n'eŋŋonda When I obeyed and accepted to do the wedding, gende wa mukyala wange eri we went to my wife's home, katonda n'akola ekintu kye nakati ekikyaliyo kyatabula abantu and God did something that up to now people are still confused about it. katonda alina timing God has a timing ateekako rekodi nga tera asobola gimenyawo when nobody can break it. njagala okkirize katonda I want you to listen to God. abantu baali bamaze emyezi 6 nga tebalyanga ku nnyama Those people had spent 6 months without eating meat. ente nga za layisi When cows are tebalina gye very cheap, bazitunda they are not selling them anywhere. kati fe we twagenda eri kwanjula For us, when we went for Kwanjura, ente ne zitugula layisi we bought the cow cheaply. ne bayita abantu ku kyalo They called people in the ku village. nyama People ate meat, and they even did. bannange kambabuli abantu baaliya People ate. naye nga sente tutaddemu meka We had only invested. ne bayita nabayita mu kkubo ne balya Even those that were passing on the way, they came and ate. Even katonda asobola okukusookayo mu kibuga wano kakugulu God can go before you in the city. n'ogenda bugenzi olinga ali mu bibyo You reach there as though you're on your own. ne batandika okubuuza nti kundi emirimu bwegiri tugirina They will ask you, we have jobs. We have jobs available. tubitunda We are selling this. naye ate gwe ng'omanyi ababyagala gye bali But you know where the people that need them are. tugenda kuwulira nti 226 nti ate oli By the time we hear 2026, this person is naye nga already katonda loaded. yakutemedde ekkubo But it is God that created a way. It is possible. kisoboka It is possible. ate guno omwaka kanguli This year, let me tell you, omwaka guno gulimu sente this year is full of gulimu money. emirimu They have jobs. naye aliko ekikolimu olowooza asobola ogiraba But do you think the one that has a curse can get it? kyenjagala tudiringe nakyo leero I want you to deal with the curse today. sigazeyo eddakiika ntono I want us to remain with few minutes. kikutule eri obulamu bwaffe We break it upon our lives. njagala okikutule leero I want you to break it today. haleluya bayibuli Amen. egambye The Bible says, Acts 1:8 from there he went on no Acts 1:8 ebikolwa by'abatuma olusooka 8. Egambye, naye muliweebwa amaanyi muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, bw'alimala okujja nammwe munaabanga bajulirwa bange ogenda kuba abajulirwa mu Yerusaalemi mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya mu Yudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. haleluya nkusabidde amaanyi ago I pray for you to attain that power, DNA that DNA ey'obuwanguzi of victory, Yesu Jesus, gy'alina that has, gye yakuwa
that he gave to you. omwoyo omutukuvu ono This Holy Spirit, ye yajja ku Yesu, that one that came upon Christ, ono yajja ku batume that came upon the apostles mu bikolwa by'abatume 2:17 in Acts of the Apostles 2, nga bamulindiridde. when they were waiting upon him. Waliwo kyobadde olindiridde ebbanga lyo. You've been waiting for something all your years. Kikino olwaleero It is now today. badde olindiridde kumanya, You've been waiting for knowledge. kumanya Knowledge nti mugwe olina amaanyi, that in you you have the mulimu power. amaanyi There is power agawangula. that brings victory. Bayibuli egamba nti kizaalibwa Katonda The Bible says whatever is born of Christ, kiwangula ensi. it overcomes the earth. Kati buli kyonna Whatever nga kibadde kyansi nga kikuziizizza that has been of the world, ebbanga lyonna, refusing you from going somewhere all these years, tufunye kyansi ey'okumanya olwaleero. this is the chance to attain knowledge. Ne bw'oba tosabye Even though you don't pray, nze nkimanyi, may I know, kubanga otegedde kino because now you've known this, ekifo limu kitegedde butegeezi, you've got to understand the curse. kitegedde nti wano siyinawo katebe, That today here I have not seat. kigenda kutta buti, It is going to break loose kikuvaako. and it will go and leave you. Alleluya. Amen. Akitegedde ye akitegedde. Those that have understood have understood. Alleluya. Amen. Tugenda balaga ey'okwe I am going to show you kye bayita amaanyi what they call power ag'omwoyo wa Mukama. of the Holy Spirit. Ebintu bino biri mu Bayibuli, These things are in the Bible. bakubadde tubeera na butono. Because we have little time though, Twandisoma Bayibuli. we would have read the Bible. Haleluya. Amen. Amaanyi The power g'oyina that you have, obadde togamanyi. you didn't know about it. Njagala nkulage ku maanyi. I want to show you the power. Ate njagala otandika okugekisasayizinga. I want you to exercise it. Haleluya. Amen. Waliwo amaanyi ge bayita delegated power. There is that power called delegated. Gebawadde ekyokukola. To delegate, yes, okuwa ekyokukola. Aha. Delegated power. Amaanyi nga gatumiddwa oba nga gaweereddwa ekyokukola. Kati mu Lugiriki bagayita exousia. Bagayita n'ekyo ekigambo ekirala. Exousia. Exhaust. Power